Mbeera Teddy naliddidde bugingo kubanga ate kati yayize nnyo era kizibu nnyo okuddamu okukola ensobi z'esimu naye kiyinza okubeera ekizibu okuddira omuntu eyakwambula okuddira omuntu eyakuweebuula kubanga obwerabise kyalibadde kya buntu okubasuulawo kyalibadde kya buntu naye okwambula mukyala wo nga tomwambulidde mu kisenge naye ng'omwambulidde mu public. Olaba omukazi ne bw'omwambula nga waliwo abasajja 2-3 kiyinza ne bw'abomu kiyinza okumubeerera ekizibu okukusonyiwa naye gwe wamwambulira nsi yonna olw'ettamiiro ly'excitement olw'otulo otwava mu excitement naye tewaliyo nsobi nnene etalongooseka naddala ng'okyali mulamu afudde yateenenya sigala nga weenenya kubanga weetonda. Don't beat around the bush. Fukamira ku maviivi go weetondere mukyalawo maama w'abaana kuba oyo ye nnamwandu wo ne bw'ofa kati yakola emikolo kuba yakulinamu abaana yakuyisako akanyirikisi kubanga yakulinamu abaana toyina kyovaako okukkiriza no admittinga nti nakola ensobi oba nasobya kati okusonyiwa kiriva gyali naye gwe kola ogugwo ogw'okwetonda kubanga kati wano abantu bali babiri eyasobya n'eyasobezebwa kakati gwe zannya paati yo kuba tewali ayinza kukusonyiwa nga teweetonze zannya paati eyo okwetonda kinaava eri mukyalawo oba yakusonyiwa kubanga ate si kyabuwaze yo kusonyiwa kano kalambi si kyabuwaze yo kusonyiwa kyokka ate katala gw'okwetonda kati zannya paati yo bw'onaazannya paati yo oba osanga naye anaafuna w'atandikira okulowooza naye okuzannya paati ye ne bwe munaaba temuddiŋŋanye naye nga yakusonyi mu mutima ojja kufuna ku buweerero n'emirembe naye ebizibu bigenda kukugwira nnyo buli ky'okwatako engalo tekigenda kulaba mukisa lwansonga nti oliko ekikolimo ekinene ekya maama w'abaana bo nontonule maama w'abaana bo naye mukwano gwe yayimirirawo nga kibuyaga akunda kyokka ate bwe yamala okutereera neeyimirira nga tokyanyumira mu byabugagga byenfuna nogera n'enkwayakyo tolina kyovaako okwetonda n'ebyo byolulunkanira mbu namayumba ngenda mumulekeraani ekyo si kyekikulu kuba noba onaasigaza namayumba nga temuli mukisa togenda mumufunira mu mirembe buli kyokwatako kigenda kulaba okudobonkana. It's not too late okutereeza ensobi zo. It's not too late okufukamira ne weetondera mukyala wo abaana bo ne public yonna okutwalizaamu n'abakyala b'eggwanga kabe abasajja kubanga naffe abasajja twava mu bamaama fenna watunyiiza. Okusobya kisobola okubeera eky'obuntu naye okwetonda kibeera kya buvumu. Just say sorry eri maama w'abaana bo kinaava gyali y'okusobya nkimanyi omiisinga abaana bo bino si bigambo amiisinga oyo abaana be kuba yazuukuse ebbanga liri lyonna abadde nga yeebase amiisinga abaana be era gye yabaleka amanyiiro naye eddamagi zaakoledde mu tulo naye yeeswala okuddayo akonkone kati zannya paati ey'okwetonda ate n'abasajja bakuyigireko babadde batandise okufutyanka bakyala baabwe bwe baava mu bwavu olw'okuba baafunyeeyo obuwala obulina obubina olw'okuba baafunyeeyo obuwala obulina amabeere. Yagala omuwala ow'ebbeere eddungi gwe musajja ove ku mukyala wo mbu amabeere gagudde naye nga gaagwa gayonsa baana bo. Oyagala omukyala owa kabina naye toli muli wa bisiyaga nti weetaaga kabina akataliiko mutwe
omugaso gwako omunene fulumya kazambi. Kyokka ate naawe omukyala ayagala okunoba olw'okuba ofunyeyo akavubuka akakulidde omwoyo oba akakulidde obwongo oba akakulidde obwongo bw'omwoyo, mukwano excitement toli mu mukwano, tewejjusa when it is too late. Bantu bangi be mulaba batambula naye ng'ate mwana wattu beebase. Story ya Bujingo eno yankutteko nnyo. Ninjagala abafumbo tuggyemu ekyokuyiga n'abapulaninga okubuvaamu. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera in love n'okubeera excited. Muwala ayagala okuta omusajja oyo ogende n'omusajja omulala gwe wafunye, okakasa oli mu mukwano oba olina just excitement. Musajja gwe ayagala okusuulawo mukyala we olw'okuba wafunye kapeti, okakasa oli mu mukwano oba just excitement. Njagala tusooke tukkiriziganye nti ekituufu kiri nti Bujingo amiisinga abaana be. Era bangi mwagambye nti Bujingo tomanyiyo wali baana bo. Bujingo ewali abaana b'amanyiyo ne wali mukyala w'amanyiyo. Naye olw'okuba yazuukuse atunudde mu butambi bwonna bw'akoledde mu tulo, ye kennyini ne yeeswala. Nga kizibu nnyo okuddayo. Abakyala, bw'obeeranga n'omusajja atayenda tokyenyumirizaamu, oyo excitement ejja mumutwala kubanga musajja ng'ayenda ng'akyamanya ewaka, ng'akyamanya abaana n'ebyetaago byabwe, oyo ojja kusobola okumutereeza oba ajja kusobola okwetereeza yekka. Naye ono gw'olowooza nti tayenda, olunaku lw'agenda okulyako ebweru oyinza obutaddamu kumufuna. Olw'okuba Bujingo teyali mu mukwano nga just excitement ye yamuwugula, yayogera bingi ebitoogerwa bali mu mukwano, kubanga omusajja ne bw'aba aganzizza omukyala omulala ekitiibwa kyawaka kisigalawo, n'ebinaanyiza abaana be baazadde abyewala, kubanga omukwano gutuula mu mutima tegutuula mu mutwe. Kyokka ng'ate yo excitement etuula mu mutwe tetuula mu mutima. Bujingo yali tayendangako. Kyova olaba ne lwe yayenda mukazi gwe yafuna era ati si yayinza okukuvumya Teddy kubanga yalaba bipya. Bino ebipya bye yalaba byamutamiiza ng'omwenge ne yeebaka. Ne yeerabira abaana be, ne yeerabira mukyala we n'ekitiibwa kyabwe n'akyerabira. Naye ebiseera ebisinga kizibu nnyo okumanya obuzito bw'omuntu gw'olina nga tonnagezaako walala. Bujingo oluvannyuma lw'ebbanga atadde ku minzaani bakyala be ababiri, ani yali amwagalira ddala? Teddy yali tayagala titles ze, yali tayagala ssente ze, yali tayagala connections ze. Ono yali ayagala title ye, kubeera mukyala pastor, kubeera mukyala mugagga, kubeera ng'amuwerekerako mu State House gy'atalootangako. Imagine okuva mu kasino nga kakati osobola okugendako mu State House. Kati oluvannyuma lwa Bujingo okuzuukuka ebintu bino abitunuddemu n'obwegendereza, n'amanya nti omuntu omutuufu gwe yasuula ye yali Golodi, n'adduka n'ekicupuli. Naye anoonya w'atandikira, wallahi wamubuze, kubanga ebyagwawo wakati awo ng'ali mu tulo tomooni. Obufumbo bwa Bujingo oba ssaga ya Bujingo tugikozese ng'omuggo mu kateebe. Excitement tetuwugula nga tulowooza tuli mu mukwano. Excitement tetutwala nga tulowooza tuli mu mukwano.
time egenda kutuuka okitegeere nti wafiirwa gold, nti wafiirwa omukyala yali akutegeera, wafiirwa omukyala yali akumanyi, n'endaayi eyo gye yali akuwadde. Wakati nga Bujinga amiisinga abaana be, wakati nga Bujinga amiisinga mukyala we, gwe omusajja ayagala okusuulawo mukyala we okakasa tomumiisinge n'abaana baakuzaalidde. Nabwe kityo munsobi z'abannaffe tufuniremu ebyokuyiga, munsobi z'abannaffe tufuniremu ekyokumanya. Mu kaseera kano Bujinga ayinza okubeera too late okutereeza ensobi ze, kubanga ensobi ze z'akoze azikoledde wakati mu tulo. Omuntu atunula oba omuntu ategeera asobola okukola ensobi ng'omuntu, naye sibeerako kkomo kubanga aba ategeera nga buli kyakola akikolera mu nnomo senseezi ze. Naye buli lw'olikola ekintu nga weebase oyinza okutuuka okuzuukuka ng'ebiraka by'oyuzizza tebitundika. Nti kantawaanya. Nabwe kityo twewale nnyo ettamiiro ly'omukwano, twewale nnyo excitement, era kubeera n'omusajja atayenda tokyebalizanga Katonda. Ayinza okugenda olumu lwaligenda kubanga agenda kugenda ne excitement olw'okuba yali talabanga kunyatukkiriziganye. Bujinga oyo alabika teyayendako mu bufumbo. Kyova olaba lwe yakikola omulundi gumu yagendera ddala, ate n'okukasuka n'akasukira ddala amaze okutuuka gy'agenze. Kubanga yaliko influence ey'omuntu atamwagala era atafana ku kitiibwa kye. Kubanze nandirowoozezza si kyakwesiima oba si kabonero akalaga omupya gw'ofunye ng'ovuma maama w'abaana bo. Akyala abategeevu akukubiriza n'okukukubiriza olowooze ku baana bo n'omukyala gwe waleka eri. Kubanga bw'onaabayisa obulungi ogenda kuba omuwadde assurance nti ne bwe mulyawukana naye ogenda kumuyisa bulungi. Kakati zino engajja beezeetundira mu kasino zezo z'osanga nga kimusanyusa omusajja okuyita mukazi munno w'ekikulukuto, omusajja obutawa baana be buyambi, naye kimusanyusa era nga kimukolera. Twewale excitement nga tugiconfusinze n'okubeera in love. Mu nsobi za Bujingo abasajja njagala muyigiremu nnyo, era mu nsobi za Susan Makula nammwe abakyala njagala muyigiremu nnyo. Omusajja ono gw'okutte n'omulemesa okulaba abaana be ajja kutuuka ekiseera azuukuke addeyo abaana be, addeyo wa mukyala we singa omukisa gulibeera gukyaliwo. Naye kyannaku oba kya buswavu tikiyinza okubeera nga mu kiseera kino it's too late to go back oba okutereeza ebyo ebyasoba, kubanga noono gwe waleka emabega n'omulangira tewalekawo kiteenyeenya, tojja kumusangawo wonna wonna akola ki weyagalira, tewalekawo kiteenyeenya. Obusungu bw'abaana ab'obuwala kuba baali bakuze, abakula baavuma mukyala munnaabwe, tebajja mutunuulyanga maama waabwe wabula bajja mutunuulyanga mukyala munnaabwe, kubanga abakyala bonna mu ggwanga ku olwo baanyiga ate olwo bano beyajja mu ndaayi. Biyinza obutatereezeka, biyinza obutatereezeka. Excitement tekukozesa ebintu ng'olowooza obikola lwa love. Okwebaka ng'otambula, tulina okwewala okumira obuweka obwebasa kyokka ate ng'otambula. Susan kaali kaweka akeebasa omuntu kyokka ate ng'atambula, akoleramu ensobi nnyingi nnyo eziyinza okuba mu kiseera kino ziyinza obutasobola kulongooseka. Abasajja Geoffrey alina oluyimba
munne yakwagalira mu bwavu tomukyawanga omuwanga n'ekitiibwa kuba yakwagala ng'olina empale emu. Ono Susan Nkwenge yasekera ayengezza. Oli omukyala Teddy ye yali omukyala omufumba.